Yes, mbaniriza akadde kano muli mutya mwasibi mutya kitalo baby wa TikTok ow'amaanyi afudde bambi ngenda kwambi kutusako omukazi wattu asobeda ali maziga agatagambika eno bagita Faadi TV Faadi UG News naye mujje following temujja kubanga mujisa kubanga updates nteekayo eno mweteekayo neringa nteekayo ngenda kusaba following ku YouTube channel ebbiri zombi tojja kubanga missing updates zange zenteekayo wano ku YouTube just subscribe ngonyige ne kale kugundi ezo zombi channel ezo zombi KRTV Uganda na KBTV stay on YouTube platform ojja kubafuna bisinga ate ebyaka subscribe on Faadi TV yoche munnange mukazi otamanyikidwa nga Macha Yugi afiridwa baby we golengera mu kifuananyi ekyaso omwana tewali amanye naye nga information etambula eraga nti obuulya omwana abadde mulwadde nga alina ekirwadde ekimutawanya bali mukazi watabadde akuzizza naye omwana amufuddeko era gamu ku mawulire agatambula ku mitimbagano eja social media mukazi wattu amanyikidwa nga Macha Yugi yemu ku TikTokers abadde bakyali abapya nga just bakyali mu kuyitimuka nga video ze zibadde zitambula nga zitambula munanga afiridde omwana we afiridwa baby we ntiisa ku mu family ye akosa ye ne taata w'omwana munange bikaabya masigo omwana abadde amukozizza nga avuddemu omwana balwanye nnyo naye munange obwe bulamu nabagamba nti obulamu ate manyi ebise bisinga abamu bagamba bwe bakulanga nga bakyali bato bali bamanyi nti abakulu be bafa ne munange ennaku zino n'abato bafa oba emirembe zigenze gikyuka bukyusi nze simanyi manya basinga bagamba bali weddampu abato tebaafanga nenze nga bajasi bya kiwaani kuvadda n'abato bafa teri yatafa mukadde omuto olaba nali mu lubutaafa akati olombu ono olwabali ku musabato balime kufa dakitufu edda abantu tebaafanga abato abakadde be baafanga nenze nga jasi bya kiwaani abajasi bya kiwaani era abasinga bakola bamanyi nti abato tebafa ne munange abato bafa olaba ne Misa yayimba akayimba nga agamba nti bwe yali ng'omuto yali amanyi nti abato tebafa yagenda okula n'amanya nti ekyo kiba kya bulijjo oba oli mukulu oba okootakoota oba oli ku mabeere oba oli mukulu oba oli myaka 10 oba oli wa 2 oba oli wa 5 oba oli wa 4 teri atafa okubayita okufa bambi Mukama Katonda ayambe agumye Macha mwana mwala Macha akolengera mu kifaananyi asobola okubanga bambi aguma mu mutima muli nenga si birungi bambi kakasi katukanyabo si birungi ne munange obwe bulamu bagezezzaako bambi kye basobola naye ebintu biganye ensonga ziganye bagezezzaako n'abasawo bagezezzaako n'ebiganye nabagamba nti ebisesingosi bw'otwala omuntu omuddwaliro saba Katonda wabula teweesigama ku musawo nti agenda kumuwonya saba Katonda kubanga n'abasawo nabo beesigama Katonda just bakola mulimu gwabwe omuntu wawona omanyine Katonda akoze eki munange ekintu akoze ki akikwasaganyiza kiriya akikwasaganyiza malembe omuntu bwawona omanya nti ne Katonda ekitu akoze eki ekintu munanga akikonye mu sitampu bwagaana ate teweekwasa dokita nti dokita takoze kimala ebisesenga ne ba dokita munanga nabo sigamba nti zibe ba Katonda manyi Katonda yagaba obulamu manyi ebisesenga by'abatwala abalwadde babwe mu malwaliro ne bataagira ba dokita kola kyosobodde lwaki omuntu wange agenda kufa nga oli dokita siye Katonda dokita siye Katonda ebyaddala bannange mba mulina okukimanya nga mututwa abalwadde mu malwaliro naye munayi naye just aba agezesa nga bonaatega akamasu nga bonaatega emmesa akamasu bwe kagwamu kiba kikutteyo bwe kakagwamu kiba kiganye omanya kikoze eki omanya kiganye Macha bwato bwafiiriddwa omwana we bitalo ku side eyo era nga nteekateeka z'okuzika zikina maaso ndoza muto bagenda kumazikibwa naku lwankya ndoza ssaawa 8 oba information ekyavaayo mpolampola naye nga information si y'amaanyi yakalinkinga eva ku side zeeyo
Usadiyani ayamwana mwana manyikidwa nga Macha agolengera mu kifaananyi TikTok abamu ku ba TikTokers abadde bakayite mu kabadde bakajja ku social media. Stay on YouTube platform tosigale nga on following mba ne updates ezina value mba n'amawulire agaba gatambula okwetola eggwanga lyattu Uganda. Mungere okubanga mugyekumirako, mungere okubanga munfollowinga munange bitalo ku side eyo maziga gokka mukazi watu bwaluzinze omwana we omuto baby omukazi watu takikkiriza nti omuto oba mwana we mutabani we bwati bwalugenzi takikkiriza mukazi watu takikkiriza nti ebintu byakoze ki takikkiriza nti ebintu byafuukuuse naye nga ANC mutuwangalya obulamu ffenna tulina bwabbanja ate munange n'omuto gy'alaze ffenna lyekkubo ffenna lyetukkirira okwo bayita okufa ate omuntu okasitaafa gwe n'okaaba wiiki nnamba nga tosirika batagenda kudda okasaba omuntu wo ng'afudde gwe manyo yagenzi era kite buti kiveeko mukazi otakabya amaziga n'okuzirika n'azirikamu emirundi naye nga ekyokuzirika tomunenya. Abazadde bonna ebiseera nga bafiirwa abaana baabwe kiba kizibu omuzadde obutazirikako bazirika nabeera nga tebeetegeera abamu n'okuddamu okutegeera okubeera akkiri abamu bawunga n'okuwunga abamu bamala ne wiiki nnamba nga tabitegeera ebiri ku nsi naye nga bwegamba nga mulamu naye nga tategeera nga bambi obwongo bwafuukuuse obwongo bwatabuse kati mwana muwala Masha baawe munnange yasuuza okuba nga agenda gezaako okuba nga amugumya asobola okuba nga bambi nga amwerabiza ennaku eno n'okubanga ekyo kino bakola ki ekintu bakita omwana ye agenze naye nga maama we tali mu mbeera nnungi bambi mukazi watu Masha tali mu mbeera nnungi otogeera akadde kano tali bulungi ebyaddala abazadde bonna bw'ofiirwa omwana wo kiba kizibu okubeera kiriya kiba kizibu ebyaddala kiba kizibu okubeera fine kitalo nnyo ekyamwana wa Masha yoje musubscribing stay on YouTube platform atasigaye nga following abagita Fadi TV bitalo maziga na biwobe omuto bwati afudde bagezaako kye basobola abasawo naye omwana byaganye Masha mukazi watu yaziise n'okuzirika tabitegeera omwana we bwati bwafudde